nabbe nkyayogera naye nga nina abantu benyina okwebaza naddala omukyalo yazaala nammande naye tumulina waali namasira teeri oba oli buddawa bandimiridde abantu enakula omukyalo yazaala namaani atuddeyo waawo namasira tulinawo omusobodde tofayo ne bwafuula njagala omulala omukyala we bwabadde abeera naye kati naye ayimirire waali tumulabeko nomulabu omukyala we gwabadde abeera naye jangu wano abantu bakulabeko tebasobodde kufuna zadde babiri ne babadde baagalana nnyo muntu yennya muntu yennya bawulireko kajjambe bakulabe eri ningera okwebaza abantu abanyambyeko ku mukolo guno banawe nze sinakwafa mu nsawo yange yadde ekikumi yadde olwataano muganda wange kaasi wimali haji bulwadda baganda bange bonna abaddembe nasibutamire n'abalala abafamire ya madam extampumuza haji moses mala bebakoze omukolo guno gwonna n'abalala basobodde okuyambako basobodde okumenya kuba bangi tetunnakwatako yadde ekikumi mu nsawo yadde olwataano tetunnalikwatako mu nsawo yaffe twaha mufamire yaji kasaka kugira ddala ebintu ebyabaawo bakola mpaka leero tetunnakwatako yadde olwataano bano nsaba mubakubire mu ngalo z'omaawo njagala otwala akakisake nokwebaza nenalebepyona nentoolo nga wabavubuka mu ggwanga atukoledde omulimu gw'amaanyi famire waffe ajjanjabye mmande abadde abeera naye yamunona yamutwala munawali era yamufuulidde mu ngalo simanyi bamunaleddewenako waali ngenda kutuukira minisita ajje abakubabaka batawa nsaba otwala akakisa kano okwebaza mukwano gwange atasobodde kunneerabira onaledde maddanja saaba minisita namukumireko mu ngalo z'amaanyi ambeereddeyo nnyo mu mbeera emu tanneerabidde kubanga namukubirako emmundu eyo nga tukyatandika eyo nga mukyala w'amaanyi nnyo neyantwalange ewaka mukyawo netunanya akagalo naye era anyaba omusikidde namutuusa ku lodda eno tanneerabidde era mputanamunda egabadde ogwamasi kama mulungi yoneeroneeroliddala naye atusomeremu songa lwaki njagala abaana bano bayige eddiini tusobole okwebaza mukama watujje newatutuusiza banaye mukama wabuyinza mwagale nnyo katonda kuba katonda wabuyinza nnyo era natwala abaana bano njagala basoma eddiini nebendyanvudde mu nsi katonda amanye nti namusiima naye balimuwulidde asoma Qur'ani bamukwatira bukwatizi muzindaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله فيك. سواء الله سبحانه وتعالى
amuwe okumanya mu tteeyi kati minisita ajja kwogeryawo wenyini waali bano mbadde nsaba mukakkaneko minisita ayogere bannaye si kyangu mande omuntu avudde ku bbaka gwange tetuvuddeko okuba nti nno mu kumwerekerwakwe ne minisita asobodde okubeerawo kitegeeza gavumenti namba eriwa eri wano bannaye tetukiwa ekitiibwa kuba mande yaneeka nakambaata okusikira abakulembeze abava mu gavumenti enamba nemanya nti mande yafudde mukyongereko mungalo bannange sikirere Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungu yafuwa era yakujjako. Ndi wano ajja kumisa Kalamba nzeke nyiri nange nkulidde mu Mmengo era yasinga mu Mmengo nemmanyi naye ng'atumiddwa omukulu ssaawa minisita Right Honorable Prime Minister Nabbanja ate nga naye yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga okuba tuziika Mande wano era wano ndiwo mu biti ekyamukulembeze w'eggwanga n'ekiti ekirala ekya Prime Minister era babafaasidde nnyo omukulembeze w'eggwanga abafaasidde kitalo nnyo okutuula Mande kitalo kisinga okumwetaagiro ate kitalo nnyo Prime Minister naye asindise okusaasirako eri famire ya Kenzo n'abantu be bonna nammwe nga bannakampala nga bannayuganda kitalo nnyo kitalo ddala era nga bwe mbagambye Prime Minister ngambye nti abantu abakubye Kenzo babakutteko abamu era agamba gavumenti ekyafu abakubye Mande bakutteko abamu era agamba n'abalala bakyabayigga kubanga wabadde oluku lunene nnyo era agamba tugere bakkakkamu essaawa yonna tugenda kubawo n'abantu abakubye Mande era bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka n'olwekyo katusabe gavumenti etuwa ekituufu n'okusira ku lisaaki eriwo agamba nti ekintu kiri ku bulaala bajja bakwata lwakuba nti ekibi bagenda okukwata ate nga gwe mumwalezedde okumukola ki okumumalawo naye kibi nnyo ekyakoleddwa kibi nnyo okusalawo enfa y'omuntu kuba omutwe balina kyakoze kirungi ate kooti ebesalawo naye ebigambo by'okkaana obukaayanyi nemulwana nemukubagana kyabadde kibi nnyo naye tusabe Katonda amulamuze omutima gwe amulamuze ekisa ate era amutwala enfuna gye tujja okumusisinkana ate tujja kusaba n'abaana Mukama abagumye Pad by banafu aba Rosemary Beddings basangibwa awe Kasubi ku bitaala kukikkirira mu Kikoni ku kizimbe kya Princess Complex abakutegeeza ndi gwe yeetaaga okubanga otereza engeri ekisenge kye kirabikamu Rosemary Beddings ogenda kubanga ate obeefunira bakutunza duvets bakutunza bukapeti bw'omu kisenge bakutunza curtains bakutunza amasuuka buli kimu kyolowoozaako ekyandibadde kibeera mu buliri bwo oba mu kisenge kyo osobola okubanga ate okifuna banafu aba Rosemary Beddings ate nga nakutegeeza nti Rosemary Beddings buli wooba wagira oba wasupportinga abaana ababo lwa nsonga nti nannyiniyo ye Madam Custodian azannya wali mu Aromatic Entertainment mu muzannyo gwa The Promise so bw'omuwagira ate oba oddiza eri omuntu owa